Ajjati Adija Namyalo ono nga yakulira ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga ey'Ekyambogo abangi gwe bamanyi ng'omukalabakalaba era omukazi ateerya ntama olw'engeri gy'akolamu ebintu bye. Olwaleero akiguddeko omuwala abadde akulira ebyokulonda mu kibiina kya NRM wali e Nakasero bw'amukaliddemu n'ayagala okumuyisaamu empinga amugoba w'abadde akulira okulonda. Namyalo watuukidde nga Kalo Atiku amaze okulondesa abavubuka abagenda okukwatira NRM bendera ku ggombolola, kyokka ye n'awakanya ebibadde bivudde mu kulonda ng'ayagala Atiku addemu okutegeka okulonda. Omuwala ono kyagaanye. Namyalo oluvannyuma lw'okumulaga nga bw'ali ow'amaanyi ennyo, omuwala yeeremye era bawuliddwa nga bawanyisiganya ebigambo. Okulonda tekuzzeemu era bw'atyo Gloria Kibet alangiriddwa ng'omuwanguzi. Bw'atyo Kibet Gloria alangiriddwa ku buwanguzi newankubadde nga Ajjati Namyalo alabise ng'obuwagizi bwe bubadde eri n'ensiima Christine. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Abawagizi ba n'ensiima Christine awanguddwa nabo bawuliddwa nga bavuma Atiku nga bagamba nti okulonda kuno takukutte mu nkwata y'amazima ne bwenkanya, ye kyawakanyizza.